Abantu b'e Najjanankumbi baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omuvubuka atategeerekeseeko mannya okukubibwa amasannyalaze agamwokyezza okukkakkana nga gamubambuddeko olususu. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti omuvubuka ono abadde yapangisiddwa okusiiga langi ku kizimbe kya Kalambi wabula nga bw'abadde awalampa akonye ku waya z'amasannyalaze ne gamunasula. Yabadde azze ku paintinga nnyumba eri emmanju kati by accidentally ne yeekoona ku waya ezibadde emmanju eri bidde kikwatuka kubanga azze kulya ku kizimbe kino so n'abanga ayidde bw'ati abadde kulinga atambula ku luwadi kati kubanga azze kanga waki wakoneddeko kati mukwekoonako ne zimukasuka paka wansi wanembe. Oluvannyuma bamuyoddeyodde ne bamuteeka mu mmotoka okumuddusa mu ddwaliro ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Wabula abadde yamupangisizza talabiddwako nga kigambibwa nti yeekwese oluvannyuma lw'okuwulira ebibadde bituuseewo ekikifudde ekizibu okumanya ebikwata ku muvubuka akubiddwa amasannyalaze. Ku lwa Kingdom TV, Madre Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.